naenda turebe hanshonge kwatena na ibintu bya haram ningashe ebiheneso ebi Allah subhanahu wa ta'ala atebekanisize abantu abo abari kurea imari ya haram yes imari ya haram ningashe sente za haram yes nturebe mirundi mingi no zaho no shanga waza kwechecking ebintu ebyo ine byona birugire omuri haram. Yes, so nugomura magwitwe gwerizoba ekikuru basa kutega amatuna na misho mazima kandi obase kugira ekiwaiga mu program ekishena kwakira omurundi ogundi kazana nikushabotandikira utushobore haram nico kikando Qur'an hadithi nebikigamba ocho. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Abebitiwa abatulaba balungi mwenna je musinziro okuberanga mutulaba nziramu okubatolera salamu nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Mu butuufu ekigambo mwannyinaze kyambuzizza kigambo kikulu nti abantu tuwangalira mu mbeera ey'okubeera nga tetwemanyi kiki kye tulina okukola era kiki kye tutasaanidde kubeera nga tukola. Kati nosanga ng'omuntu ne mu kukuŋŋaanya essente nosanga omuntu ali mu haram naye ng'oba oli awo takimanyi. Kati omulamwa guno wabanga agutuwadde mu butuufu n'alisabye yenna atulaba oteekeyo amatu obeere ng'owuliriza ensonga eno mu butuufu nkulu. Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali nga atutonda yatutondera ebirungi bye tulina okukola n'atugaa nti bino mubikole era n'atuziiza nti bino si byagala mubikole nga bw'obeera ne mukamaawo naga nti ozze kukola nti kino njagala okikole ate kino saagala okikole. Kati buli bw'obeera ng'okola ekyo kyatayagala mu butuufu mukamaawo anyiiga nabwe kityo ne Allah yatutonda buli we tukola ekyo kyatayagala Allah tabaraka wa ta'ala atunyigira. Kati mu bimu bye tumusobya Allah tabaraka wa ta'ala kwe kubeera nga atuziiza okubeera nga tukola ate ffe ne tukola. Kati mu maali yatutonda n'atuwa ebyo bye tulina okubeera nga tulya oba nga tukola. Yagamba subhanahu wa ta'ala mu suratu al-mu'minun aya ya 5 yagamba nti ya ayuha ar-rusul naam ya ayuha ar-rusul abange mu abatumwa abannabi aba messenger ba Allah tabaraka wa ta'ala be yatuma ababaka yagamba nti kulu min tayyibati ayogera Allah tabaraka ta'ala mumuulire yagamba nti kulu min tayyibatin abange mu ababaka be natuma mulye kwebyo ebirungi binnabawa wa'malu salihan era mukole emirimu emirungi je njagala okubeera nga mukola. Ekyo nno Allah tabaraka wa ta'ala bwe yalinga atuma ababaka nabo yabalagira okubeera nga balya ebyo ebirungi Allah byayagala ebiri halali kitegeeza kye tuliko olwaleero. Era tabaraka wa ta'ala n'alagira abakkiriza ffe abakkiriza ebigambo by'abatuma oba abo ababaka abajja gye tuli Allah byatuma byalagira okulya ebirungi okulya halali. N'agamba nti ya ayuha allazina amanu nammwe abakkiriza ababaka abo kulu min tayyibati ma razaqnakum. Eyo nno aya eri mu surati Bakara aya 172 mulye ebyo ebirungi byonna bye nassa gye muli bye nabagabira ebirungi bye mbamulya nti etegeeza nti tulya haramu tetulya ebyo tabaraka wa ta'ala bye yatuziiza. Era okulya haramu ab'ebitiibwa nga bwe tugenda okulaba buli haramu gy'olya mwannyinaze eyina ebibonerezo by'ogenda okufuna. Ebimu ogenda bifuna ng'oli ku nsi kuno, ebirala ogenda bifuna ng'oli mu kabuli, ebirala ogenda bifuna nga osisinkanya Allah. Bibonerezo 28 bye tugenda okulaba biiznillah. Naye omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatulaga nti Allah tabaraka ta'ala yakolomira omuntu alidde haram. Kasitolya haram oyina ekikolimo ekya Allah tabaraka ta'ala. N'omubaka sallallahu alayhi wa sallam yakukolimira okukolima kwa ombaka kwatulaga mu hadisi zino zonna zitugenda okulaba oba olyawo kukubeera nga Allah akugoba mu
kusasira kwe togenda kuyingira mu kusasira ko Allah tabaraka taala togenda kuyingira jana bwabanga subhanahu wa ta'ala akugobye mu kusasira kwe nabo cyo ayo ikhwa kigambo kikuru era kigambo kinene omuntu olwalo kyayina okubeera nga yewala kakati mu hadisi ya Abi Huraira manyaze ka ntandike nayo hadisi eno mubaka yali agigamba basahaba nga akyali nabo kati myaka tugenda mu 10 ngo mubaka yavadda mu nsi ebigambo bino ebigamba basahaba nga bali naye n'abagamba nti hadisi ngeri mu Bukhari hadisi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu atulaba era awuliza ebigambo by'omubaka bino biwulirize nnyo omubaka ebigambo bino ebyogera emyaka egiyise emiyitirifu nga agamba basahaba nti wagenda kujja omulembe la yatiyanna ala nnas zamanun wagenda kujja omulembe ng'omulembe ogwo abali bali mu mulembe ogwo nga la yubali ng'omuntu tafaayo mu kunyonya sente mu kufuna sente omuntu tafaayo oba sente kusaddaka mwana kasambera nti sente ngenda okufuna mwanyaze ebigambo by'ombaka oba bana abantu abatulaba mbasaba mu biwulize bulungi nti omulembe gugenda kutuuka simanyi oba gwatuuse gwe andaba gulaba oba ddala gwatuuse nti abantu bagenda kubeera nga banyonya sente nga tebafaayo oba sente zizze mu haramu oba za halal kasita kibeera nti sente yeyingira agateeka ku meeza ekyo kindekere kiwedde okubanga mwatulaze omuvubuka omuto ayabadde ayagala okutta afune sente yatemye omukulu mwabadde mubitulaga twabirabye ensi yabirabye ng'omuvubuka muto nnyo omuvubuka bambi anyirira ejjambiya n'amaanyi siganyina gali awo naye ayagala sente yafuuse sente okumanya nti mu baana balwana baagala sente abaana baga nti taata olulimi lwabwe simanyi kazende boy naye atukeereyeza atambulemu naffe tukoleki agira awete lwelulimi lw'abavubuka saballah tutaasa kubanga alaba anyonyeza sente ate taata yasibye ye bwagenda amanyi nti taata bwagenda sente ziri azifunye ekitegeeza alina okukola kyasobola oba amupangira bamugjewo asobole okufuna sente ab'ebitiibwa esente efuuse sente olwaleero nti abakulembeze kati mwanyinaze nabo baagala sente enguzi abalina kampani nga bagaba emirimu enguzi efuuse enguzi tofuna mulimo okugjako abatono betulina mu nsi muno nga tomuwadde ka sente okumanya nti sente efuuse sente ku ssomero okufuna ekifo ng'olina omwana oyagala kifo headmaster oba abavunaanibwako okutuusa ku mukulu baagala sente omwana ayagala sente akulimbalimba era sente agenda azirye zibamuwadde okusasula school fees okumanya bigenze wala nti sente mwanyinaze zituuse wala nti buli omwaka aba sente kiki nga wezijja mu bubi oba mu bulungi azaaniriza otuuka n'okugamba nti munange naye sente zola nti Allah takubonereze nti tujja birabire nomanya sheyi nakukire kirime mpulire ne bagira nti hati ekiruho nangu kikatandikawo kare nyuma ngo hati omushija ona n'omukazi ni baje bari omubushwere konkane bagenda bakora obufere omukazi atunga omushija wiyasikiriza kebyo atese already omushija yari kukimanya nti agira nti ate gwe tumukure ari kutesana n'omushija we wenyine hazango ebikidiri yaiza kugwamu abakwatira bagire ngo murete sente exactly atwengo abakwata byaja ninzendeza waba tukwenda mpereza sente sente efuse sente okumanya nti sente efuse sente omubaka yakitugamba nti omulembe gugenda kutuuka mwanize nammwe ate mwasusse abakyala nga mwagadde sente okumanya nti abakyala bagadde sente mujja ne mutusaba atwagala jiribabu njagala kino musajja nagga nti siina ennaku z'ebintu si birungi aga nti saagala kumanya wonna ozijja banno bazijjawa saagala kumanya oba ozijjawa nze njagala lugoye omusajja afuluma mwanyinaze amapeesa tugasibira mu mmotoka abalala tufuluma supiidi ku bigambo bye mutuwerekeza nga mwagala sente
muganti njagala lugoye nze batolese kyo sijja nze njagala kino nze omusajja n'afuluma n'obunkenke n'agenda gyagezi n'anyonya ne bibula alowooza okudda owaka mwannyinaze nga waliyo omutano talina kaayina nga te wamugambye nti se njagala lugoye subhanallah okumanya nti kisukka na omukyala agamba omusajja obadde ogaana ebyogere ebyabakyala agamba omusajja nti leeta olugoye oba ozijjeewa sagala kumanya mpaka ng'olesa olugoye oba obbye tobalaba mutero batulaga babibba ebintu ne bajja ne babikweka mu maka g'omukyala ne bajja okubanyonyo bakwata nga tayagala kumanya kakati wulira bannyinaze ne bamama basenga abatulaba balungi bakyala mutegere kino mu hadisi kiswatun ajiba ekyafaayo kino kyewuunyisa ab'ebitiibwa bannyinaze bamama abatulaba basenga mbeegayiridde ekyafaayo kino bwena mukiwulire bulungi wabanga oyina muwala wakuliwala muyite asembere ekyafaayo kiswatun ajiba kyafaayo kyewuunyisa nnyo omukyala mubakyala basahabiya ati b'omubaka sallallahu alaihi wasallam abawangala n'omubaka bamuyita omukyala oyo Amratun bintu Rawaha mukyala bamuyita Amratu bintu Rawaha yawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam omu ku basahaba yati b'omubaka sallallahu alaihi wasallam omukyala ono muwulire ebigambo bino ekyafaayo kyo kyewuunyisa omukyala ono yafumbirwa omusajja gwe bayita Bashir bin Saadi radiyallahu anhu naye sahaba ne bazaala omwana gwe bayita Nu'man bin Bashir era yatuwa hadisi eno omusajja agenda okuwasa omukyala ono gwe bayita Amratun bintu Rawaha omusajja yali yazaalako dda abaana abalala mu bakyala abalala kati bwazaala mu mukyala ono omugole gwe bayita Amratu bintu Rawaha n'asanyuka olw'okubeera ng'amuzaalidde omwana gwe bayita Nu'man bin Bashir bw'amala omuzaalira omwana ono taata gwe bayita Bashiru bin Saad yasanyuka nnyo n'aga nti omwana ono muwadde ennimiro muwadde ebyobugagga ennimiro y'obugagga kitegeeza nti muwadde ettaka muwadde kati n'abeera nga essanyu liri alaba nti ekaabwe Nu'man ono gwazadde mukyalo ono ulira omukyalo omulongoofu gw'oyagala okufaanana mwannyinaze ndaba ampuliriza bw'amala bitegeera nti awadde mutabani we yali awa mutabani we yaga nti Bashir yamuyita erinnya yamuga nti owange gwe bawange Bashir sigenda kukkiriza kubeera nga owo omwana owange ettaka lino ly'omuwadde oba hadika gy'omuwadde nga bali abaana abalala tobawadde ekyo sigenda kikkiriza okujjako ng'ogenza ow'omubaka sallallahu alaihi wasallam omugambe ensonga zino wakkiriza nange ngenda kukkiriza omwana wange agende ne kino ekyobugagga ky'omuwadde wanaagaana omubaka nange sigenda kukkiriza omukyala yekyanga mwannyinaze ekyenjogerako oba abakyala mukiraba yekyanga naga nti nedda sigenda kukkiriza omusajja wamala okulaba nga omukyala yekyanze tayagala mwana we bamuwe ekyo ali ekya haramu ekyali badde kiweebwa abaana abalala nakyo akirye kiba haramu nga bwe tugenda okukiraba omuzadde okukwata emmaali emu n'ogiwa abaana abalala n'obamma ekyo kiri haramu era abamanyi bajja okugaba emmaali eyaki eyo ey'obusika nga bakikuwa nga taata yakimpa ndi mulamu nze ekyange kino era n'ebyo ngenda kusikako ate kiki anti nze kino taata ennyumba yagimpa ndi mulamu ng'ali mulamu nga taata mulamu shariya egamba nti byonna nga bwagamba Ibn Taymiyyah rahimahullah nti byonna bye yagaba taata n'atawa balala n'aba ono yekka byonna tuvunaanibwa okubeera nga bibajjako tubireete wano waba yabitunda sente azituwe ze yabitunda mu bibanga biwe biri tugende tubijjeyo kubanga taata yakola ensobi okugabira abaana abamu abalala n'abakola ki obwo buli asamaanya kakati maama ono atya laba nti maama ekiwadde akyagala mwana we gwe bawadde naye agamba nti nedda waliwo eyinza okuba nga haramu okumma bali abaana n'atabawa ekyokubiri atya omwana we okubeera nga atutte emmaali alidde emmaali eya haramu eyabali yonna ono n'abeera nga yagikoze ki ekyokusatu omukyalo ono yali mulungi nnyo nkwegayidde mukyala gwebeeranga ono yatya baawe tagwa mu haramu takola haramu okubeera nga Allah amusinkana nga yagaba nga
takoze eki nga teyenkanyiza kati omukyalo ono bwamala okikola ekyo omusajja n'agenda omubaka sallam mukyala yekalakasiza sigenda kukkiriza mukyala wakakati yego obamanyi agamba buga nti naye omulungi mwongereko ng'omuwadde katono amugamba nti mwongereko kubanga amanyi tegera nokumanya n'omugamba ga nti tombuulira abo nze ate mwina n'obukodyo bwe mukola omuntu n'asigala ng'alaba ggwe wekka abalala bali n'abeera nga tabalaba subhanallah ebyo na Allah yabibawa mwina obukodyo bwonna Allah obutali bubi kakati omukyalo ono yatya naga nti haramu okutya haramu olwali omukyalo asimanyi bagenda omubaka sallallahu alaihi wasallam atuukayo sahaba mugamba amunyumiza ebyabaddewo nti nazadde mu amara omukyalo ono muwala wa rawaha ne muzalamu omwana era omwana muwadde kino omubaka yamubbe ng'ate nyina abalamu omubaka yamubuuza nti alaka auladi gairi oyina abaana abalala abatali ono oyinayo abaana abalala sahaba n'agamba nti naamu nyinayo abaana abalala naga nti oba wadde ekyenkana nga kino kyowadde ono omubaka sallam agamba sahaba gwe bayita bashir naga nti nedda oneeka gwe mpadde naga nti tya Allah dayo okimuggyeko ono okibanga kuwa obwe bonna ukibanga kumma nono tomukola ki tomuwa era nagamba mbaka nga mukambwe muzibu naga nti ittakillah ti Allah tabaraka wa taala nawe ampuliriza agabe mali omusajja ndaba nogabira abaana ab'omukyalo ono abono notabawa kati ate noza nabone basigala ngera baga nti bajja gabana era no baga nti banomba wadde ndi mulamu ekyo nno ab'ebitiibwa tekikkirizibwa kubanga kuwa wabonna oba mabonna kati amugamba nti ittakillah ti Allah wa adilu baina auladakum era mwenkanyenkanye mwe mugabira abaana bammwe omukyalo ono bambi kyekirungi kye yakola yatya okubeera nga bawa agwa mu haram n'atya omwana we okubeera nga ali emaali ya haram ate naye n'atya okubeera nga ayingidde mu maali eyo haram kyofuna nti abakyala ngenda okutuuka ku musomo gwaffe abakyala muwulize kino bakyala mmwe bambi mbegayiridde mubeere nga basahabiyati abasooka abakyala bakola batya bababa bwe bafulumanga wabweru nga ne bbaawe omukyala awerekera bbaawe ku mulyango namuga nti namusuubira namusabira eddwa nga afuluma manya simanyi mwababikola ndoza gwe naye banno abatono omusajja afuluma n'omuweereza naye Allah akwanguyiza akuweeriziki ya halali otule bafulumanga nga babasabira eddwa ne bafuluma nga babawa wasiya tegeeza nga babalamira nti taata w'abaana ogenze kutunyonyeza kyakulya ne tukusaba otunyonyeze oti Allah tabaraka taala mukunyonya sente n'emmere gy'ogenze otunyonya oti Allah otunyonyeze maali oba otuleetere maali nga ya halali mukyala akyogera batono saba Allah abateeke mwenna abateeke mwe sabira bababo omuteeka ku bunkenke titoleeta haramu etegeeza nti bwe yabeebuze ikomawo togenda kutta togenda kunyaga togenda kubba togenda kugamba nti akateeka bampadde ddiiro kanjikole ntwale emmere abantu no omukyalo oddayo waka abantu batya okuddawo waka abakyala okujjako mwabammwe naye ffe abasajja tutya okuddawo waka abamu ng'obira ku bunkenke anti kye bakutubye tonnaba kifuna ate obudde buzibye kati olaba omugugu gw'omuntu n'oyitawo nago ogutunde osobole okufuna kiri maama w'abaana wo kye yakutumye kati bagenda nga babaga nti mutye Allah gye mugenda mutunyonyeze emmera eya halali kubanga emibiri gyaffe gisobola okugumirikiza enjala y'oku nsi manyiraza owulira ebigambo by'abakyala abasooka basobola okugumirikiza enjala y'oku nsi naye ate tebasobola kubeera nga bagumikiriza omuliro ku lunaku lw'enkomero ab'ebitiibwa barakallahu fikum essente efuuse ssente buli omu aginyonya buli omu abantu bamala ebbanga ddene osanga omusajja omukulu ow'obuvunaanyizibwa ng'akaddiye ali mu kulya maali ya haramu eriwa gye wagambye gye tulina okulaba abantu balya riba eyo maali ya haramu eriba emaali eyo tekkirizibwa muntu kugirya tekkirizibwa muntu kubeera nga agikolamu tekkirizibwa kubeera nga muntu obeera nga gwe oyita abantu bajje bagikolemu mwenyeze nkigendeko ekyo kasi kigendako nnyo tokkirizibwa kukola mu riba mu banka tokkirizibwa kukola rishwa tokkirizibwa rishwa kitegeeza okukwata njagala mulimu wano nenkwatayo sente nti leetayo emitwalo 2 nkuwaddeyo emitwalo 2 bambi mpandiika mu abo nte fomu zange oba application zange zitwaleyo omusajja n'akuwa omulimo
olwo sente ziri ogenda kusomera okulaba abaana nowa omusomesa ulira kigambo kino n'omutwalira enanasi apple n'omutwalira biki omwana nti ono yasomesa omwana wange tokkirizibwa kiri haramu okutwala ebirabo nga mubitwalira omusomesa asomesa ng'ate ng'omusomesa oyo asomesa ne banne bwekuba kutwala manyinaze oyina kutwala birabo nga byabasomesa bonna Allah tusasi tutwala lwaki omuwa yeka anti akulabira ennyo omwana oyo abonna omwana abo ab'ebitiibwa barakallahu fikum eyo nno bagita rishwa kiri haram okubeera nga omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe yayogera nti ya Allah tabaraka taala n'omubaka bakolemira omuntu yenna gwa asabye enguzi n'agiwadde kasitosaba nono asaba ayina ekikolimo nono akoze eki awadde naye ayina ekikolimo eyo nno maali ya haramu wangambye nti maali ya haramu yeriwa tugambye riba tugambye rishwa tugambye okulya emaali yabaki yabamulekwa abantu batudde n'emaali yabamulekwa banjire kugigaba baganyo gigaba nti simanyi nze mukulu waabwe simanyi nze we nagibawa ajja kutamiira wena owaayi Allah yagenda okukkiriza ogamba nti mugabe maali yayita manyi buli omu alina ekirowoozo kye gwoba ogimuwadde gimuwe emaali oba agiridde ekyo kirala eye mwagimuwadde oba mwagala mumuyamba ng'akomyewo mumuyambe oba temwagala temuvunaanizibwa naye maali ye abasajja nina abantu bemmanyi mukadde wange abali abatulaba abakadde babirungi wallahi nga webali nga abantu omuntu atuuka n'okufa ng'emaali ya kitayo tagiryangako natuuka okufa ng'aliawo ng'abonaabona mwenyinazemubalaba njagimwa nagimuwa kati abuliddwaki aliawo talina kyali abaana azaala abaana ne basigala nga n'okusoma tebalina ng'ababo banyirira ababo bakola ababo bannange eyo nno emaali y'abamulekwa nzibu nnyo omuntu yenna agirya omuntu yenna agaana okugaba ekikwewunyisa mwenyinaze nti okumanya nti muulye kino okumanya okulya emaali y'abamulekwa enguzi etuuse wala egenze ne mubamaseeka abaziza okugaba emaali y'abamulekwa mwenyeze nsonyi okukyogera okwagala esente egenze wala esente omubaka yagyogerako nti omulembe genda kutuuka ne bamaseeka nga ku sente omukuba n'omutta agaba ebitali bituufu asobole okubeera nga bano bagenda mumuwaayo ab'ebitiibwa tulagawa etubanga n'obukulembeze butuuse okubeera nga butwala buli enguzi okubeera nga ayagala agaba emaali bamuwe kubanga ono yamuwadde asobole okubeera nga agaba agiriisaawo oli bajja ne bacomplaini nga seeka tuli twagala batugabire emaali naye seeka yagaana otuwere Kandi kiri kunsesia abamwe nkuku wagira abamwe ndoshanga bine bitinise byabasheke edini nagimanyaje sharia yona nabimanya kunka kandi kakati gatwageze kulaba kanchokere kino oba kinakunyiza nga twageze kulaba abasinzo okulya emaali ey'obusiramu abasiramu ibasinga nsonyo kyogera abasiramu abaliwa abamanyi ebigambo bino bitwogera wallahi ugero tunula buli omu atunule sigambo tunulire nsi buli omu tunula kuba bolaba abakulembera wonna gye bakulembera esente z'obusiramu okuba nga muzikiti sente waliwo bagoba sente ebisambo ekigenda mu kooti yali aki sente za busiramu ani gwe tutaddeyo musiramu aliwa omumanyi aliwa seeka sente yagenda wala omulembe omubaka sallallahu alaihi wasallam yagutugamba nti kugenda kutuuka nga buli omu alaba nti sente owatali sente akaddiwa emyaka gyonna ng'anyonya sente eza haramu ayagala kujjusa misikini ono bambi yeerabidde wulira gwe akuŋŋanya sente n'okuŋŋanya nga n'okuŋŋanya nobba n'otwala zo n'ozibba n'otwala zo n'otunda ekibaatya nti ono ettaka lyono oba n'onyaga ono n'okunya talina anankola ki agende gyagenda nze namalayo leero manya nti ebyo byonna byokuŋŋanya emaali eyo gyokuŋŋanya sofa togenda kufuna mirembe mu maali eyo gyokuŋŋanya subhanallah togenda kufuna mirembe ku duniya kuno mu bulamu bwo wabada mamati n'oluvannyuma lw'okuva mu nsi muno togenda kufuna mirembe muganda wange ampulira anejamna wanje wahura twaza kubanza tuzeho kache omukahumuro ntugaruka watakaruga.
Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Ibrahim Khalilullah, Ismail Zabih. Zini yanje atire Sharoni buzumani mpora ngo bushemererwa kwango munonga wo kureba ngo mpangwiro mukazanaka akayolo mudidi buzumani mpora mashemererwa minji munonga ndire ndiaho nayicara messages yanje ngo wangure mutwaro 50 program y'umunene serezo with China kembere ndiaho nawe yantera ngere ni mpora kushemererwa kwa manu munonga ni mbashabani mpuga abantu mwena mwongera muzane akazanako buzumane nebyamazimane bikora nyompangwire nyine business ya mobile money ndiyo ninza kongeramo nkagumiza munikora no mega star 238 star 3 star 10 uzumo bomuhanguzo nkanya ninjana umurama 20 Noyeshongora mukwaya y'abakristayo ninga y'abanyakatoliki haza ni mweshongora kurunji munonga. Vision Group yabaretire mpaka eza National Matters Choir Singing Competitions umuri kutunjira mucha gukwereke talanta kandi mukasingura shiringi miliyoni 10 cash. Kwaya yanyu eine mendesi recording akatambi kedakikisha tu muri kweshongora nka kwaya echeshongoro chedini mukasine che aha WhatsApp noti mushanju mukaga kinana na mushanju ni 5 abiri na 8 mweteho n'izina erya kwaya izina ryiramizo ryanyu na diocese okubasa kwejumbira umumpaka umuri kwasa kusingura chembo rwiguga impakeza National Matters Choir Singing Competitions nisishajikwa office ya First Lady Equity Bank na Crown Beverages. Zini yanje atire Sharoni buzumani mpora ngo bushemererwa kwango munonga wo kureba ngo mpangwiro mukazanaka akayolo mudidi buzumani mpora mashemererwa minji munonga ndire ndiaho nayicara messages yanje ngo wahangure mutwaro 50 program y'umunene serezo with China kembere ndiaho nawe yantera ngere ni mpora kushemererwa kwa manu munonga ni mbashabani mpuga abantu mwena mwongera muzane akazanako buzumane nebyamazimane bikora nyompangwire nyine business ya mobile money ndiyo ninza kongeramo nkagumiza munikora no mega star 238 star 3 star 10 uzumo bomuhanguzo nkanya ninjana umurama 20 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Ibrahim Khalil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna nwanjana kwakira yo omukahumura ko reka tugumize na program y'Ikinyamurungi program y'Obusiramu live aha on TV West Studios nchinemo Sheikh Slate Ruzego akuruga muri ruharo kandi tureba nshonga nkuru munonga yeshigambo cha haram imari ya haram ebyobwiga bya haram waza kwechekinga je kuko nagira no basa kushanga ngo byona bichone cyo ine ni haram ebyo kurya ni haram ebyo kunywa ni haram ebyo jwire ni haram you know business yawe ni haram subhanallah rahangati sase aza she yagira ngo abacara atufe umunonga abashija bitu bana baza gukora aninga twene rigenda uko ati tukora buri umashabire mutayiwe aza mwezi senti nyaburawe otakareta emari y'Obusiramu makareta yes abo kuba yaba no basa kushanga sente zawe ninge bintu byawe ne bya harari nibikirizigo koka kandi oshange wagita mu haram oshange byona byashizikara kimwe yes so shena nibishabugumisa mashobora barakallahu fikum baraka abebtigwa yina kunganya mali ya haram taroza nti mali yo ja kunganya na kunganye neno nti agenda kufuna mu emirembe kunsi kuno kalla wallah emirembe togenda gifuna kunsi kuno wadenga golaba okunganya tugenda gifuna
ate ku nkomerero ebibonezo bya Allah tabaraka taala bigenda kubeera nga bikulinze. Ab'ebitiibwa, emmali ya haram mubimu omubaka tuga mu hadisi ya Abi Huraira nga atwewaza amazambi 7 agazikiriza nti wobeera ng'okola erimu kugana amazambi gowedde gozikiridde. Mwago amazambi yayogeramu amazambi 2 gali 7 omubaka geyo tugamba agazikiriza. Mwago amazambi 2 yayogeramu amazambi mwago amazambi 7 yayogeramu amazambi 2 olwaleero getwogerako yagamba nti omuntu okubeera nga alya riba, omuntu okulya riba wosanga omuntu yenna nga ali mu riba manya nti oyo awedde. Ekyo nno tuzze tubiraba era tukyabiraba nti omuntu agenda mukafuna, omuntu n'agenda gyagenze ogenda okusanga yalina ennyumba nga bagitutte takyagiina. Ofuna ekibonerezo kino wano ku nsi ate ne ku nkomerero n'osigala nga ogenda kubonezebwa. Riba ekyo nno kimu kubizikiriza Allah tabaraka taala omubaka byatulaga nti omuntu byagenda okufunamu amazambi wobeera ng'oli mu riba oyina ekikolimo owa Allah tabaraka wa taala. N'omubaka sallallahu alayhi wasallam yakolemera buli omuli wa riba. Kakati yagamba nti mu Zambia agazikiriza mwe muli riba era mwe muli okulya emaali y'abamulekwa. Kyetuliko kati nti abantu bakuŋŋaanya n'alya riba n'alya emaali y'abamulekwa n'agirya mu bigayira aki nga tagiridde na bwenkanya oba namazima. Ekyo nno ayyuha al-ikhwa kigambo kinene nnyo. Omubaka sallallahu alayhi wasallam mwanyinaze njijeyo ebintu bino 2 tugende ku bibonerezo by'omuntu analemera kulya emaali ya haram. Omubaka ayajja n'obusiraamu yewala nnyo okulya emaali eya haram sallallahu alayhi wasallam. Ye mu hadisi fenna obolyawo muyinza okuba nga abandaba era abatuwuliriza hadisi eno muyinza okuba nga mugimanyi. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yaga nti inni la ankalibu ila ahli. Omubaka agamba nti nze ŋŋenda n'enzira owaka. Omubaka agamba agenda nadda owaka n'asanga nga owaka waliyo entende egudde owaka mu nnyumba ye. Entende egudde mu nnyumba ye n'agisitula entende eyo agirye. Ne bw'agituusa ku kamwa ke n'ajjukira nti entende eno eyinza okuba nga gye ŋŋenda okuteeka mu kamwa kange nga ya haramu. Lwaki ya haramu? Anti mu nnyumba y'omubaka mwe baategekeranga saddaaka y'abaki abeetaavu abanaku abeetaaga okubeera nga bamasikini. Saddaaka bagireetanga mu nnyumba y'omubaka nga mwagijja n'agiwa abeetaavu. Kakati yeeraliikirira nti eyinza okuba ng'entende eno evudde mu kisawo ky'aba bali abeetaavu ba misikini n'enjirya Allah n'ambonereza kubanga ye omubaka sallam n'abantu be baziyizibwa. Wulira ebigambo bino okulya sadaka, okulya saddaaka. Omubaka takkirizibwa kulya saddaaka n'abantu b'ennyumba ye. Kati alaba okulya entende eyinza okuba nga yabali yagudde mu nnyumba n'agirya ate Allah n'amuboneza ng'amusisinkanye ng'agenza alidde haramu. Haramu gye tugamba mwaniraze ntende emu, entende gye tumanyi eyenkana bweti ntende emu. Omubaka atya teyingira mu mubiri gwe wakalya ebyenkanankana entende ebisinga entende bimeka, ebibanja by'abantu bimeka. Okumanya nti ebigambo bigenze wala waliwo n'abakulembeze ab'embeera zino endala akola endagaano ku ttaka. Endagaano waliwo n'omusiraamu gwe baŋŋambye akulira ali mu gavumenti ate ne mu ddiini gy'ali nga muwalimu y'endagaano bayomba naye abataka olw'okubeera nga buli ettaka limu alikolako endagaano 2-3 nga muwalimu gavumenti temukkiriza ne Allah temukkiriza
kubanga government mwanyira sitemukiriza ate ne Allah tabaraka taala tamukiriza nino omusenga nga tafaayo konkakora obuferenku ngamaniti ettaka lyo likolako endagana eyasooka lya kirevu ate Hawa najja naye n'amukolerako ahitakaniryo limwe asobola okufuna akasente akaliisa abantu asobola okubeera nga akumpanya alyazaamaanya kati omubaka sallallahu alaihi wasallam atya okulya entende emu tekyakoma ku mubaka sallallahu alaihi wasallam kyagenda ne ku abantu be olumu muzzukulu we gwayita Hassan bin Ali radiyallahu anhu Ali akwata entende mu ntende za saddaka mbagambye nti omubaka n'abantu be baziizibwa kyekigambo ky'abamanyi ekituufu baziizibwa okulya saddaka bo tebalya saddaka baweebwa birabo ebirabo byo babiweebwa ne babikola ki ne babitwala naye saddaka tebagirya kati asanga Ali muzzukulu we mutabani wa Hassan mutabani wa Ali muzzukulu we amusanga ali entende eyo yali agije mu ntende z'aba maskini ngeri mu nyumba agijjemu alye emu entende ulira kyeyamugamba bwamulaba omubaka ng'atadde entende mu kamwa emu yamugamba nti yamugamba ebigambo biwulye wanda kyotadde mu kamwa tokimanyi nti nze n'abantu b'ennyumba yange twaziizibwa okulya saddaaka lwaki oteeka haramu eyo mu lubuto lwo nga Allah yagikuziyiza ntende emu mwanyinaze sahaba Hasani agiwanda teyagirekayo agiwa kankuwe kyafaayo kya Abubakari ngende ku bibonezo by'abaana alemera ku kulya haramu Abubakari radiyallahu anhu yali ayina omuvubuka gwawangala naye nga yamukuŋŋaanyiza obusuulu mu maali ye ng'agenda n'akuŋŋaanya obusuulu n'abuleeta owa Abubakari radiyallahu anhu kati mu mbeera ezo eyo yasanganga nga Abubakari alina kyalya n'omuvubuka ono yalyangako n'omuvubuka oluusi yajja ng'alina kyalya no Abubakari naye n'alyako nga bwe babeera omukozi ne mukama we bano no baawukana ono omukozi alya ne mukama we abakozi kakati okulya ne bakama bammwe sikyangu omwanyira nsonyiwa okukyogera nti mukama wo mutudde abawadde ekijjo gye muli mulya baleese emmere gyali agamba nti yangu tulye ffenna batono naye ono yalye naye katuwulire ekyafaayo kyewuunyisa abange abalemedde okulya abalya maali ya haramu ono omuvubuka bwajja n'ekyokulya Abubakari mukama we n'alyako bw'alyako omuvubuka mugamba nti omanyi ma hatha wange Abubakari omanyi kyolidde omuvubuka Abubakari amugamba nti ma hatha kiki kyendidde kubanga alabwe buli nnaku balya namugamba nti kino nno kyolidde olwaleero mu jahiliya nga obusiraamu sinnaba kubuyingira nali nkola obusawuzi babuyita busawuzi obusawuzi okusawula omuntu nojja n'omugamba nti nyina ebizibu bino nti mbulya kati ngenda kubeera ntya enkya n'abeera ntya lwaki kino kyambaddeko bwe si okusawula okwo mu mbeera endala tukiyita kuba bitabo otunule mu mbeera z'omuntu ntunuuliramu ennaku z'ebintu tebigenda bulungi ndeeberamu ebintu abwenti ebiro ebyo tebikugenda gye kati ono naye omusajja ajja gyali n'amugamba ono anyumya hadisi n'agamba nti nali siri mukugu mu ebyo nga simanyi kusawula bulungi naye omusajja ono namugamba ebigambo bye namugamba n'agenda bwe yatuuka eri ne biba ebyo bye namugambye mumpulirize bulungi yabahatisa ng'abasawuzi bwe babahatisa bw'abahatisa navuga nti genda okole kino na kino omusajja n'agenda bw'atuuka eri kyeyamugamba okukola ne kibeera nga baawukanye ebbanga ddene kati bagenda okuddayo okusisinkana ng'oli ebintu byayitamu Allah yewafaka ekyo kisoboka Allah asobola okubeera nga mu kkubo eryoyitiddemu akuweeramu alabe oba onadda oba todda akutwaliraawo obeere ng'akwokya omuliro kati byabeera ebyo byemugamba bwakomawo we basisinkana n'amuwa omwesasuza nti weebale okanyamba biri byewaŋŋamba bikarabamu n'akwata ebyo n'abimuwa omuvubuka bye yajja alya ng'amuwa amusasula kyewankolera luli kyayitamu wangi amusasula kyeyamukolera
ekyo nno sente zamusasula yasawula busawuzi kiri haramu kyakoze kati Abubakar yawuliriza ebigambo by'omuvubuka byamugamba ng'amaze okulya haramu eyingidde mwanyinazi eno yayingira mukamwa kyeyakola kimanyi yateeka engalo mukamwa byonna n'abiza subhanallah tayagala kusinkana Abubakari ayamutonda nga atadde mu lubuto ekyo Allah tabaraka taala yagaana ab'ebitiibwa abo nno baategeera haramu kyeki olwaleero simanyi oba ogwo omulembe we twatuse mu mulembe ogwo nga waliwo omuntu asobola okubeera ng'alonda ekintu nga ku kampuni mwokola n'okitwala n'ogamba nti naamu kino ekintu si kyange mukiwe nannyini kyo newebalanga nti waliwo ayasudde n'ataasudde ajja naga nti ziyinza okuba nga ssente zange bamala okuteekako obukwakkulizo nti ajja okuzinoonya olina okuŋŋamba omuwendo n'ezaabadde bweziti abantu tetutyabeesiga kiki nti omuntu asobola mwanyinaza okumanya nti sente yagenze wala omubaka yagitugamba nti omuntu afiirwa omuntu tafiirwa mumpulize bulungi naye n'abika naga nti nfiiriddwa naye nga tanaba kufiirwa lwaki abika asobole kubanga buli nnaku alaba ye yawa abafiirwa yabawa gundi yafudde naawe aliyo mukyaro awulire takafiire omusiza n'alonda sente aginyonya mpaka n'atuuka okutta kitaawe nti yafa mwami tulaganga emabega eri n'ateeka sanduuku abantu n'atuuka okulaba mu sanduuke nga temuli mufu mulimu biti bamugamba nti nange nali njagala sente tutuuka n'okubikka abataata baffe kakati ab'ebitiibwa barakallahu fikum bano abatusooka tebakola ekyo batyanga nnyo okubeera nga bali haramu yenna agenda okulemera ku haramu bino ebibonerezo 8 tugenda biwona ngenda kutunako 2 3 Allah byanatusobosa tuve mu mbagambye nti haramu kwe kulya babroka waliwo babroka obubroka bukkirizibwa tulibusobesaako bukkirizibwa naye singa otwala omuntu n'omulaga nti ettaka wano wano gulawo walungi nga wamanyi nti lutobazi ng'owamanyi nti ettaka lya muntu mulala gwakoze obwa buloka obwo n'otwala okutunda ettaka nga lya mulala lirimu enkaayana ezo sente ze bagenda okuwa ziri haramu so nga ate obwa buloka bukkirizibwa ng'ate tubwetaaga waliwo ayagala ekintu naye nga tamanyi we kiri kati buloka wayingirirawo n'aleeta noono ayina kyayina tamanyi wakitunda ono ayagala kintu tamanyi gyakijja ono atunda tamanyi gwa kukiguza awo buloka bwoyingirirawo ampuliriza omulungi andaba nogatta era okkirizibwa okulya sente saidi eno okkirizibwa okulya sente ne saidi eno nti bwendeeta omuguzi ompe emitwalo 10 yes okkirizibwa okubeera nga ozirya wadde ng'oli takimanyi ne bwakimanya era noono okkirizibwa okubeera nga omugamba nti wenkuwa kigula wenkikutuusaako ompa sente era naye okkirizibwa akuwe ono akuwe noono akuwe bisharuti akalombolomba kagamba nti gogamba omaze agenda okutunda omaze okukkaanya naye mwanyinazi waliwo kino kankyogereyo ntutteyo mu babroka nti omuntu ayinza okuba nga atunda essimu eno agitunda $1,000,000 nga waliwo ajagala nga ajagala ono agenda ogitunda wulira agirabye naga nti nedda nsobola omuntu okumpamu $2,000,000 naye nga gwe agitunda oyagaleemu buloka n'ayingira naga nti okkiriza oyagaleemu nti nze njagaleemu yokka bompa $1,000,000 nze mba mmaze akkirizibwa okuleeta buloka omuguzi n'agigula $3,000,000 gwe n'akwata $1,000,000 kubanga mwakkaanyiza era gye wabadde otunda $1,000,000 n'abeera nga gyakuwa n'alya $2,000,000 ate bemamu mwateeseza nti bweneeta omuguzi onampako ate n'omuwaako kwezo ze mwalaganye alidde bbiri ziri ate nazo ze mwalaganye n'omuwaako lwaki anti waliwo mwakkaanyiza era n'endagaano tozimba mutima andaba gwatunda oba agenda okugula nti kola endagaano ngoga nti otunze $3,000,000 so nga ddala okakasa nti watunze $1,000,000 era gy'oyinako tozimba mutima wandika nti ntunze $3,000,000 millioni z'omusajja 2 zimuwe
oluvannyuma mwalaganye okubeera olno bwesigwa okubeera naye wabeera ng'oziridde n'omutwala ng'omuguze emmotoka ng'ogimanyi emmotoka nfu ezo sente zogenda omulyako ziri haramu ab'ebitiibwa barakallahu fikum yenna akoze kayungirizi ng'obwakayungirizi bulimu haramu otutta omuntu mu kifo ekitali kirungi omuguziza ekisa kirungi ekyo ezo sente ziri haramu okulya emmere y'abamuliko okubba obubbi nga buyitiridde okubba ezo sente zonna ab'ebitiibwa ziri haramu yenna anaalemerako wulira bino yenna anaalemera ku riba analemera mukubba sente mukulyaza amaanyi ate mwewale abalyaza amaanyi mali y'abasiraamu kubanga abantu abakubanja bangi wakiri omuntu omu osobola okugamba nti nja kumusasula nja kwogera naye abantu bange bajja kgenda boogere naye umma ya abasiraamu owentuŋŋamo otunze ekyembalala omusiraamu oyo agenda kubuuza owaawa mwegendeza abatunda emaali ey'abasiraamu yenna alemera awulira bino ebibonerezo munaana togenda biwona singa ofa nga tewenenyeza ekisooka barakallahu fikum tugenda kulabako bibiri oba bisatu oluvannyuma biizinillah ebirala bakadde baffe tuli biraba ekisooka oli yenna alemedde ku haramu eyo emaali allah tagiteekamu baraka ebyo nze ntuuso biraba mwaninaze nti abantu abalemedde ku maali ya haramu obalaba nga bayingiza nesente zebayingiza ogenda okulaba nga ate agenze China agenze India mu kumujjanjaba agenze eno abaana balwadde abaana basomye tebabitegeera abaana afa n'aleka abaana nga bali awo bwe batyo esente nga zayingira ate nzikola ki Allah tabaraka taala ajjamu mu sente ezo ekibonerezo ekisooka ku nsi emikisa abamanyi bagamba nti okujjamu emikisa asobola ozijjamu sente zonna n'azikumalako n'osigala ng'obalangalo tubalaba banka nejja n'ebitwala byonna mwaniraze n'asigala ng'omuntu takyayina najja tokuwaba minisita tukusaba minisita tuyambe kino pulezidenti Museveni oliwa naye nga wagenda n'ogenda mu haramu ng'ogimanyi kati ate bakututte ate ojulira pulezidenti gy'ataali nkugamba nti munnange weewale okulya haramu woogiriira byonna bijja kuggwawo bigenda byonna oba okubeera nga abantu bo bowangala nabo tebagenda kuziganyirwamu sente ezo ate mu maaso ga Allah tabaraka taala ogenda kubeera ng'osinkana ekibonerezo ekisinga obunene ekyo nno kyekisooka emaali tosigaza baraka muyo eggwawo ekyokubiri ab'ebitiibwa barakallahu fikum nti omuddu ono alya haramu edduwaze kino n'ekibanga kyekisembayo tezaanukulwa kibonerezo mwaniraze mbadde namitanga leero gyensomye hotoba yetusaalidde naye enamitanga ngawe mugimanyi eriko akasozi kaliko bamaseeka ab'enjawulo mashallah ekirungi kuliko amasomero gafe ag'obusiraamu naki kakati omuntu abeeraawo naga nti nedda bannange kangende mpite kirevu kangende mulwalo nsabe ki kangende ku bbiri nsabe gundi kangende kwa Abubakar nsabe seeka gundi ajja nsabire eddwa naye nga seeka gundi g'oleese kirevu nga haramu gyalya nga Allah tayinza kukkiriza dduwa ye nga bw'ogenda okutunulira obulungi nga gwosaanidde omusabira ono kirevu saba Allah tutaasomanyeza nze oluba entunulire ninga nti bannange ono yayise omuntu ku dduwa tekimanyi mitawaana gyayina n'omuwa transport n'omuwa enkoko abantu babeerawo nga bannange seeka tannabakulya nkoko n'agenda n'anyonya enkoko ennene n'omuyayaanira naye nga goyayaanira edduwa gyagenda okusaba takkirizibwa kubanga alya haramu mwanyinaza ndaba muganda wange ndaba lwaki maama wange teweesabira dduwa nga Allah tabaraka taala yagamba nti wakala rabbukum ud'uni astajibu lakum Allah yagamba munsabe njabbanukula wakola ki Allah gwandaba ow'ekitiibwa agenda okumusaba Allah tabaraka taala okumanya nti Allah musaasizi si mulyaza amaanyi akkiriza eddwa y'omunaku mwanyinaza oba bina bajaga nti leero watuleetedde omusajja akkiriza eddwa y'omunaku akkiriza eddwa y'omunaku atayina nti kiina kyakufumba mmere singa mmere eddwa yali ekkirizibwa bagagga bokka gwandaba ow'ekitiibwa ffe abaavu twali bati tukyasaba ng'ate Allah si mulyaza amaanyi kubanga ate nze nina butula ate seeka najja okusaba edduwa owange nga ngenda kufumba butula mwanyinaze ogezangako n'obafumbira obutula bali bukuyiira
amaze okusoma edduwa alinze enkoko bakuli ziryawo ejjuba zijjeko alinze kusika ebifu bya omuwoleze nti yefumba omuceere beba kuyita n'ekitalo bagala basima nti owakaja atalya ab'emiti bambagamba nti mwesabire Allah tabaraka wa taala yatonda abantu abamanyi ennimi zaabwe ze yabatonderamu awulira eddoboozi ly'omuntu yenna olaba awulira eddoboozi ly'ensanafu ng'eri wansi eri neeyogera Allah n'awulira kati lwaki takuwulira gwe wamukola ki longoosa byokola Allah akkirize edduwaayo lya halali nywa halali yambala halali ekyafaayo ky'omusajja gwe mumanyi mwanyinaze ensonga yagitandikiddeko gye atambula ng'atuuse yatuuka ng'ali mu safaari n'afuna obuzibu nti takyasobola kugenda gy'agenda akutuseeko olugendo ate ne gy'ava wala kati nga takyalina amuyamba aliwo yekka n'aga nti nedda wano alina okunyamba yaani ye Allah ayantonda ajja kunzija wano omusajja ono naddowa Allah namusaba naga nti Allah nkusaba omumalire kino nkusaba onzije mu buzibu buno omusajja ono asaba Allah tabaraka wa taala ayina ebintu bibiri omuntu wabibeeramu n'osaba Allah akuwa kyomusabye ekisooka ali mu lugendo eddwa ali mu safaari Allah ajanukula ekyokubiri asitula emikono mu bimu ebyanukuza edduwa kwe kusitula emikono bwoti n'osaba kanoko kakokoze Allah nsonga okubeera ng'akuwa kyomusabye ebyo byonna yabikola naye agenda okulaba omubaka amutunyumiza nga muli wa halali wa haram anywa haram ayambadde haram waguziya bil harami ng'omusajja ajjudde haram ombaka aga nti Allah anamwanukula ati Allah tabaraka taala kati gogenda okuleeta akusabira edduwa weesabire mu bibonerezo omuntu byafuna omuli wa haram kwe kubeera nga wasaba edduwa teyanukula kamalize kano dakikemu tejja kusuka mubarakallahu fik wulira kino andaba omuli wa haram yawma alqiyama ombaka ng'agamba sahaba gwe bayita Ka'bi bun Ujra yamuga nti ya Ka'bu bun Ujra wange gwe Ka'bi nga nange mbiye kugamba nga nva waggulu ebigambo bino biwulize bulungi ku lunaku lw'enkomerero sahaba omubaka amulamira muga nti nkwegayiridde Ka'bi nkwegayiridde nti weewalire ddala okulya haramu kubanga omubiri gwonna ogwakulira ku haramu omubiri ogukulidde ku haramu fannaaru awlaabe eyo hadisi mugiwulire eya Ka'b bun Ujra ombaka amugamba nti singa omubiri gukulidde ku haramu singa okuliza omubiri gwo ng'olya haramu omuliro yawmal qiyama muganda wange andaba togenda gwona omuli wa haramu okumanya nti muzibu nnyo afuna twama kitegeeza omululu n'alya zino balaba abalya sente n'alya zino n'agenda mu banka eno n'ajjayo n'agenda mu n'atunda bino ebyeno n'atunda bino n'alya kino omululu abeera nago tayinza kubeera nga amalwa ekyo nno nakyo kibonerezo mu bibonerezo byetufuna oba byebafuna abali ba haramu saba Allah akkirize akaseera ndaba obaoliawo kayinza okukola naam jazakumullahu khair dakika katongereyo ekibonerezo eky'omuntu omuli wa haramu Allah mujjamu halawata at-ta'a obuwoomi bw'okugondera Allah mwanyinaza abantu bali haramu ne babeerawo nga tusaala ne banyumya tatayina kyatya amujjamu okutyoko nga niwagamba nti saba mwenda gwa kiro ayambala engoye ze n'atambula ne boda oba wa mmotoka n'agiyingira oba wa boda n'aginyuna oba wa bigere agende nga tayina gwatya kubanga alaba nti okutya kuli Allah yakumujjamu abiro nga takyayina kutya Allah tabaraka taala takyayina bugonvu musaala ng'ali awo mukola ki n'omuga nti wayi totya nti ebyo nga bya bulijjo naye naawe okiraba kati embeera gye mpangadde mu bbanga eryonna nsobola jugumiikiriza gye ndimu kandi manyeshe yabamwe nagira nti nyota kantebeza ribanho nti nomanye sente bameka zishomisa abana akugambira birungi naye nga bwogenda okutunulira abaana abo abamu tebagenda kufuna mirembe mpaka kyetugamba tebagenda kufuna mirembe abaana abo oba abaana Allah agenda kuleeta ekirwadde kibatawaanye nga kiva kwani kwoyo omuddu ayakola ki ayaleeta obuzibu obwo n'abeera nga abaliisa haramu ab'ebitibwa abantu baffe tubanyonyeze halali
tubanyoneze halali era nammwe abantu abakyala betulina mubeere bagonfu gye tuli mukkirize kyetulese ekitono temutukaka kinene kubanga munatukaka kinene ekitati tetutasobola tugenda kubeera nga tubba bajje babeere nga bookya ennyumba yange naawe bakokyezeemu bajje bansibe oyongere okubonaabona nekembadde ndeeta katono kaggwewo ate twandika okubeera nga ogenda okubeera ng'osabiriza oba okukola ebitali birungi okubeera nga ofuna emirembe saba bakkirize ekisobodde okutuukako ebirala tuli birabo olulala barakallahu fikum munono wanje program itu niko yagenda etyo mazima kampani nkine ekiwayiga mukihango munonga naye nga ki ekitwakwesosya haram ni kibi munonga iwe banze wetere mutoki wechekinge sente zo noziya izo kutunga no mbashija no mukusawura no mukufera abantu no mukweguzo kanyaga you know so omuriba na chebiona omkafuna kafuna konkamazima twine kwetereza it is not too late wetereze mali yawe tereze obugiga bwawe noza kubakoronje munongo munsomo na ahakiro chempero ninga sha ahera twaza kubendeza okurara kuronje hanasigara ntawa sali musa kananyine mu Sheikh Slight Ruzego kuruga omuriro haro owe turi kureba ahakigambo cha haram na ebiheneso ebiturinzire itwe ninga shabo abari kuri ya haram ataza kwendeza kurara kuronje wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Zabih ekiri kurataho Uganda mwenna mwebale kusima Bakyogera Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese ebipya ku katale. I use new Omo with naturally derived stain removers. It penetrates deep to reach the toughest stains for powerful stain removal that still soft on hands. Omubabiro nigukuchibwaho Sting. Refreshing test available countrywide. Sting, live switched on.